Omusumba w'e Masaka John Baptist Kagwa bw'abadde mu kuggulawo ettendekero omunaasomerwa bamulekwa eby'obulunzi n'obulimi asabye abantu abalina effutwa ku bannaabwe beddeko nga beesigamu emitima egyagaliza abalala. N'agamba nti abagabirizi b'obuyambi buli lwe bawulira ebikolwa eby'ettima ebikoleddwa ku bamusigansimbi ng'obuyambi bwabwe babusalako. Tuyiga okwagalana, tuyiga okwagaliza. Si nyinza wano okuva wano nga neetenda naye ate nja nempulira amaziga nga gatonnya. Ekiri wano ate oba ab'ekyalo bakyefuulidde. Kisookera ddala twagala okwongera okuwa abantu emirimu n'okukendeeza ku bbula ly'emirimu. Awadde abatuuze amagezi nti mu kifo ky'okukwatirwa obuggya ettendekero lino eryabbuddwamu omujulizi Kalooli Lwanga balyettanire bwettanizo okulifunamu amagezi aganaabayamba mu kukyusa ebyenfuna byabwe kubasiga kusasulira yadde ekikumi. N'olwekyo lino essomero ery'obwereere tujje tufune amagezi ate tuddeyo tukole. They cannot sing. Oli najja n'akolera ebisolo byaffe ekizibu. Oyo aba talina mutima gwagala era aba talina kwagaliza. Ebyo nga biri bityo waliwo ekika kya muwogo Nase 14 omupya ayanjuliddwa ng'ono mulongooseemu agumira obuwuka n'ekyeya. Muwogo wakyo takwatibwa bulwadde buno bwetwayise nga kigabi. Kyakubiri nti muwogo ono akula mangu. Omukungu wa bbanka y'ensi yonna Asaaye Legese abadde mu kulambula abalimi ba muwogo n'omulongooseemu mu disitulikiti okuli Kiryandongo. Lirana Park asiimye abalimi olw'okukozesanga ensimbi eziba zibaweereddwa okusitula omulimu gwabwe nga Dr. George Lukwago bw'annyonnyola. Ate taliimu butwa muwogo w'eno mu Arua basooka ne bamunyiika mu mazzi kubanga abeera akawa abaamu obutwa naye ono waffe talina butwa. Gombolola yandibadde efunayo omuntu azazise n'emirembe. Ssenabuli abaagala alina yakusakidde eggulire lino ku Lwabukedde TV.